Olwaleero abalamuzi 7 batula ku kkooti ensukkulumu nga bakulembeddwa musabalamuzi w'eggwanga Alphonse Winyi Dolo batudde okuwa ensala yaabwe ku nsonga y'abantu ba bulijjo okuwozesebwa mu kkooti y'amagye. Ng'ogyeko Ssabalamuzi, abalamuzi ababadde mu nsala ya leero kubaddeko Faith Monda, Elizabeth Musoke, Catherine Bamugemeirwe, Monica Mugenyi, Mike Chibita ne Pasi Tuhayise nga buli omu asoose kuwa nsala ye kyokka okwawukanako nga bwe gutera okuba teri abadde mabega wa kkooti y'amagye kuwozesa bantu ba bulijjo. The intricate nature of the service offences they preside over supports the view that the primary function of courts-martial is indeed to foster the efficacy of the military in securing the country and its borders. For the issue regarding the establishment of the General Court-Martial as a court of law, I would dismiss it to that extent and allow the cross appeal. Omulamuzi Catherine Bamugemereire yasoose okumala eggobye mu kibya bw'ategeezezza nga kkooti y'amagye bwe talina buyinza kuwozesa abantu ba bulijjo era mu bwangu n'alagira bonna bawozesebwa mu kkooti eno emisango gyabwe okuvaayo amangu ddala giddizibwe mu kkooti z'abantu okusinziira ku ssemateeka. I would forthwith suspend all operations of courts-martial save for the hearing of disciplinary matters pertaining to serving officers. All convictions and sentences passed by courts-martial would be suspended. Ssabalamuzi Alphonse Dolo yabadde kamala byonna era mu kwogera kwe asoose kolokota bannayuganda abayisa olugaayo mu ssiga eddamuzi nga bassaamu ebyobufuzi nti kye bakola kittattana bo bennyini ku nkolagana yaabwe n'abalamuzi. You're fighting yourself. You're piercing your own eyes with your fingers, with your nails. Because for as long as you live, we'll need this court. The court you're trying to delegitimize, the court you're throwing mud on, is the one you will run to. Agamba nti bwe baba balina okwemulugunya kwonna batuukirire be kikwatako ng'abalamuzi okusinga okukola ng'effujjo mu kkooti. Right to me, because it's not my property. It belongs to all of us. Oluvannyuma Ssabalamuzi awadde ensala ye era n'ategeeza nti newankubadde kkooti y'amagye ekkirizibwa mu ssemateeka ensonga y'okuwozesa abantu ba bulijjo mu kkooti eno kimenya mateeka era n'alagira emisango gyonna egigenda mu maaso mu kkooti eno ku bantu ba bulijjo gitwalibwe embagirawo mu kkooti ezirina olukusa okugiwulira. All charges or ongoing criminal trials or pending trials before the courts-martial involving civilians must immediately cease. Okusinziira ku Ssabalamuzi, abalamuzi abatula mu kkooti y'amagye tebalina bumanyirivu ku kusalawo misango olw'ensonga nti tebalina kye bamanyi mu mateeka. We do not have the training to be judice officers. And they try treason, they try all sorts of things. Agamba nti ne mu kulayira kwabwe bawera kugondera mukama waabwe ow'oku ntikko ekyabeerera ekizibu okuwa ensala yaabwe nga batya okunyiza mukama waabwe. Oath taken by the members of a military court under Rule 27 of the UPDF Rules of Procedure Regulations binds them to the High Command and Convener of the military courts. This stands in stark contrast with the judicial oath in the Oaths Act Chapter 19. Ebirala ebisaliddwawo gye emisango gy'abajaasi bonna gye bazza ku bantu ba bulijjo nagyo gitwalibwe mu kkooti eza bulijjo abantu gye basobola okutuuka. All pending trials or partly hard criminal cases that fall under the civil law court's jurisdiction, which are against members of the UPDF who are subject to service law, must be transferred to the civil courts with competent jurisdiction. Abamu ku bantu ababadde mu kkooti eno naddala bannamateeka ensalawo y'omulamuzi buli omu emuyisizza bubwe. Ensala ya kkooti olwaleero njaniriza era ensalawo si yange ng'omuntu kinnoomu wabula ya bannayuganda ffenna. In fact kino bw'okitaputa kiraga nti kkooti eno bagisattuludde. Kinajjukirwa nti kkooti etaputa ssemateeka mu 2021 yawa ensalawo yaayo ku musango eyali omubaka wa Nakawa Michael Kabaziguluka bwe yaloopa nga wakkanya eky'abantu ba bulijjo okukozesebwa mu kkooti y'amagye ng'agamba nti kimenya mateeka kyokka Ssaabawolereza wa gavumenti n'ajulira mu kkooti ensukkulumu ng'ayagala esazeemu okusalawo kuno ekikoleddwa olwaleero.
Mu bbanga lino lyonna bannayuganda bangi babadde batwalibwa mu kkooti y'amagye ku misango egy'enjawulo nga n'eyakasembayo Dr. Kizza Besigye ne munne Obedi Lutale era nga bano babadde balumye n'ogw'engulu obutakkiriza kukozesebwa mu kkooti eno nga bakalambira nti bo si bannamagye. Wetwogerera bano bakyali kwa limande e Luzira nga tekimanyiddwa oba nga kkooti eno enaagondera ekiragiro kya kkooti ensukkulumu okukkiriza abantu abatali bannamagye okutwalibwa mu kkooti eza bulijjo nga muno mulimu ne bannannuupu abawerera ddala ababadde bavunaanyizibwa mu kkooti eno ku misango egyekuusa kusangibwa n'ebintu ebirina okuba n'eggye ly'eggwanga mu bukyamu. Priska Namulema, Agafeeyo ku Spark TV.